Katonda afa omulungi. Omuntu wa Pawulo omulungamya ku bizibu by'ekkanisa n'awandiika n'ensonyi zino ezivudde mu biwandiiko bino zitukwatirako ddala, zitulabulira ddala okusinza ebifaananyi, okubaba n'obwenzi n'ebirala ebigenderako. Nibula amatu gaffe nga tugiyitamu ffenna. Buli muntu alabe wasereba, walemerwa, tuzze obulamu bwaffe obujja kubanga ennaku zinaatera okuggwaayo. Erinnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo Ssabotaato Musumba. Tuli mu lesoni yaffe eriko omutwe ogugamba nti Bakolinso ekisooka n'ekyokubiri. Tutunulira ekitabo kino eky'Abakolinso kubanga mulimu ebyokuyiga bingi. Tuzze tulaba ebyokuyiga eby'enjawulo ne kaakano tuli ku kyakuyiga namba 5 mu katabo kafaako k'olinaawo essaawa zino oyinza okuba tonnakabikula naye kiba kya nsonga ne tuba nga tugoberera era nga tutambulira wamu bw'oba okalina. Byonna olw'ekitiibwa kya Katonda, kyakuyiga namba 5. Byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Musumba, Pawulo mu muwandiisi w'Abakolinso ekisooka n'ekyokubiri, wano kikyagezaako okunnyonnyola nti byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Kyagenda okwogerako obuzibu obukirimu ekyokulya emmere, ekyomukristaayo okulya emmere mwongeddwa eri ebifaananyi. Abamu bakikola nga tebalina nakibatiddemu nti ekifaananyi kijja bakola akabi kubanga teri kifaananyi, mayinja biti. Eyakkiriza Yesu n'agirya nga talina kengeddemu. Kyokka waliwo muganda we yava mu nsi najja mu kkanisa, ye nga akyabitya olya emmere empongo eri ebifaananyi. Oyo Pawulo yamuyise munafu, oli alya n'amuyita w'amaanyi. Obagata otya omuno tumufuula nkonga eri munne? Obagata otya omunatawa munne maanyi kugenda mu maaso n'okulya ebintu ebimuviiramu okwekengera n'okweraliikirira? Ow'amaanyi atunira eddembe lyange ono mukale obumu bwe yalwanako okuva omusuula esooka bwalwana nabo ne leero. Tugende maaso. Tweyanza Musumba, tugenda tandika okumanya n'okwagala. Knowledge versus love, Abakolinso ekisooka essula 8 olunyi olusooka paka ku 13. Naye ku ebyo ebiweebwa eri ebifaananyi tumanyi nga tulina ffenna okutegeera. Okutegeera kwegulumisisa naye okwagala kuzimba. Okutegeera kwegulumisisa naye okwagala kuzimba. Omuntu bw'alowoozanga ng'aliko kyategedde nga tannategeera nga bwe kimugwanira okutegeera. Naye omuntu bw'ayagala Katonda oyo ategeerwa ye. Kale ku kulyanga ebiweebwayo eri ebifaananyi tumanyi ng'ekifaananyi si kintu mu nsi era nga tewali Katonda mulala wabula omu. Kuba newankubadde nga waliwo abayitibwa ba Katonda oba mu ggulu oba mu nsi nga bwe waliwo ba Katonda abangi n'abaami abangi, naye gye tuli waliwo Katonda omu, Kitaffe omuva byonna, naffe tuli ku bwoyo
ne Mukama waffe omu Yesu Kristo abeesaawo byonna era atubeesaawo ffe. Naye okutegeera okwo tekuli mu bantu bonna, naye abalala kubanga baamanyira ebifaananyi okutuusa kankano balya nga ekiweereddwayo eri ekifaananyi n'omwoyo gwabwe kubanga munafu gubeera n'empitambi. Naye ekyokulya tekitusiimisa eri Katonda, era bwe tutalya tetuweebuuka, era bwe tulya tetweyongerako. Naye mwekuumenga mpozzi obuyinza bwammwe obwo bulemenga okuba enkonge eri abanafu. Kubanga omuntu bw'akulaba gwe alina okutegeera ng'otudde ku mmere mu ssabu eri ekifaananyi, omwoyo gw'oyo bw'abanga munafu teguliguma kulya ebiweebwa eri ebyo ebifaananyi. Kubanga omunafu abula olw'okutegeera okwo owooluganda Kristo, olw'okutegeera kwo owooluganda Kristo gwe yafiirira. Era bwe kityo bwe mwonoonanga abooluganda era ne mufumita omwoyo gwabwe bwe gubanga munafu. Bwe mwonoona abooluganda era ne mufumita omwoyo gwabwe bwe gubanga munafu, nga mwonoona Kristo, kale obanga ekyokulya kyesittaza muganda wange, siiryenga nnyama emirembe gyonna, nemenga okwesittaza muganda wange. Tweyanzizanya mukadde Musumba atukoze bulungi, abadde atuwadde ku background. Mu kibuga kino ekya Koliiso mwalingamu bukatonda, buli kintu kyalina kakatonda, era saddaaka ze zaali mu kibuga okwo zaalingamu nnyingi. Naye baatulaze nti twesanganga ennyama eyo etuuse mu katale. Omukristaayo mwami Kiwanuka agenze mu katale okugula kanyama, n'agula akanyama n'akatwala ewaka ne bakola ki? Ne bakalya. Naye nga mu nnyama eyo emu yali eba yaweereddwayo mu saddaaka ziri ze twogeddeko Musumba zaatugambye. Ekibuzo ne kibeera nti ennyama eyo nsobola okugirya nga siri contaminated, ennyama eyo nsobola ogirya nga kiraga nti sisinziza bifaananyi. Kati Musumba atunnyonnyodde nti ne muvaamu groups bbiri. Group esooka neegamba ennyama ebifaananyi tebiina kye bisobola kukola, ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Eyo group esooka Musumba atugambye lesson yagiyisa abali strong, ab'amaanyi, abalina knowledge. Ne wabaawo group endala Musumba atugambye nti ey'abanafu, abagamba eyo gye twali tusinza bifaananyi, tumanye ebyali bikolebwayo, ennyama eyo tetulina kugirya. So yamaze okuwonga ye ze katigole bbiri ne tugamba nti mukyala Kabiito bakuwa omuzindalo Pawulo ensonga eno agisolovinga atya, gurupu emu ereme kufunka nkonge eri gurupu endala. Pawulo naye abaanukula bombi, abagumu n'abanafu, oba abamaanyi n'abanafu, nti kituufu ffenna tumanyi nga Katonda ali atya omu. Era n'ebifaananyi bino kufa abategeera Katonda tebikola makulu gye tukola ki? Gye tuli. Kati gwe w'amaanyi ennyama yokola ki? Lya. Naye ate bw'olaba nga kijja kwesittaza nze omunafu, neekangemu nti kuteesa ennyama agirya. Ekitegeeza eri gye twava n'eno gye tuzze waliwo akakwate, tekirina buzibu. Kati nze omunafu kiyinza n'okutandikira okwo okutandika okuba nti nseerera nzireyo gye nakola ki? Gye nava. Bw'omanya nga nze ejja kunkola obulabe, enzije ku Kristo. Agambye nti gireke, mu Lwomwenda atuwadde amagezi nti bw'olaba nti eddembe lyo lirina gwe yeesittaza to the point ey'okumujja ne ku Mukama, kireke, don't exercise it. Okay, Musumba kansoke naawe. Bano abali strong ab'amaanyi balina knowledge, balina amagezi. Amagezi gano ge balina makyamu. Matuufu. Kubanga bamanyi nti ebifaananyi biyinjayinja bikiki. Katonda ali omu. Bayibuli bagisoma bulungi mu Kirangateeka, ssula y'omukaaga.
Ndia Isiraeli Katonda waliki nebo mu gana amayinja ne bogawongera ennyama ennyama esigala nnyama batuufu ne nange njagala nkikyuse nkibuuze bana batya kanyogero kamu nti batuufu ne wagirira mu ssabo naye kambuuze bano abanafu abaga nti emponga eri ebifaananyi togyesembereza naddala ogirumba mu ssabo erya nagaddiye enkumba namalira ezzinga mukasa w'ennyanja ekiwanuka mukadde genda maaso Musumba. Omuntu oyo bwe yeekengera n'atya amagezi ago g'alina nago matuufu nnyo matuufu okulya emmere emponge wanamalira ezzinga eyinza okunviiramu akabasa nze ow'amaanyi ekitegeeza bombi batuufu kale tugende mu bombi balina knowledge kansoke mwami Kiwanuka ne mwami Sewankamba Nzijja. Ekyomukisa omulungi kino ekyogerwako nze gye nnakulira nali nkirabyeko nga waliwo amaka bo baatukanga ekiseera ne batta ente nga bagisalako omutwe ne bagutwala ne bagwogererako ebyabwe byonna kati ennyama endala negenda ne ku bukya ne bagitwala kuki ku bukya n'endala ne bagirya ne bagigaba. Embeera efaanana bw'etyo eri omunafu eyinza omufuukira ekiki ekizibu nti abalala bagenda bw'alaba ggwe ow'amaanyi ng'ogenze n'ogirya n'agamba ono naye assa kimu ne baki ne bali n'omulala bw'agigula ku bukya n'alowooza nti nno ne bamugamba nti ennyama baagiwaddeyo eri ebifaananyi n'atandika okufuna ekiki ekintu ekirala. Naye kyendowooza kiri nti obunafu bwaffe buva mu butayigirizibwa na kumanya, kubanga setaani oba ebifaananyi si kintu mu maaso gaani ga Katonda. Naye ono bw'abadde atugamba nti Katonda waffe y'omu ow'amaanyi ne Kristo we eyafa ku luki ku lwaffe. Bwe tumala okumutegeera ennyama gye yogerwako si nnyama etali nnongoofu, ayogera ku nnyama ennongoofu, embuzi, endiga, ente, bye bikola ki? Kubanga era nibo banga bawaayo zisadaaka, teri kitali kirongoofu kibawaayo muki nga sadaaka. Naye bwe bezze ku gundi ku mudaala ku katale oba bagikuweereza ng'otegedde nti awaaye nti wali baabadde mu mikolo naye bampeerezaayo kirozi zino ziri 5 kaakano. Naye omunafu bw'olaba ng'oli munafu ng'otogisobola gireke. Bw'olaba ng'olina gw'oyinza okwesittaza togikola ki? Togirya. Naye onoogikola otya? Onoogisuula nga bagikuweereza. Kati naawe oteekwa okubeera ow'amaki? Ow'amagezi, kubanga era bw'abadde agambye nti tuteekwa okuba ab'amaki? Ab'amagezi era abategeera bye tukola. Tuyanza mukadde. Nja kusaba tusooke tusome Matayo essuula 22 ennyolwa 37 olunolwa 39 tulabe bano abalina knowledge, abalina amagezi, abali strong, abagamba nze nkoona bukoonyi ennyama bwejja nkoona bukoonyi, kiki kye baali balaakinga? Naye bwagikoona bakoze kibi. Anti Musumba we tugenda tuuka waawo bulungi nnyo nnyo. Twagala tulabe obuzibu buliwa, buli mu kukoona nnyama oba waliwo ekizibu ekirala. Naye namugamba nti yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna. Kino kye kiragiro ekikulu eky'olubereberye. N'ekyokubiri ekifaanana kye kino nti yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Mwami Sewankamba, kiki ekyali kibula mu knowledge
gwe bayina nti tulina okulya ennyama teyina buzibu ebibumbe biba bibumbe kiki kye baali balaakingamu. Paulo olaba okufuba kwe kwonna ne gye twava mu lessons ez'emabega kyabumu era ne wano alaba nga beeyawuddemu lwa byakulya. Akirabye nti okweyawulamu kuno kuleetedde abamu okubeera arrogant, simanyi bwe nnyinza kivuunula naye nga olwokuba bamanyi nti bamaanyi bawulira nti fe okulya ennyama tewali buzibu era tebafuddeeyo ku ngeri bano abalala betuyisa abanafu bwe banaalowooza. Ndaba nga ekizibu ekiri wano okweyawulamu kuno kuvudde ku nsonga mukadde gyatusomedde nti tebalina kwagala eri bannaabwe, kubanga bwe njagala mulirwana nga bwe neeyagala nzekka kyawulira nti kino kimwesittaza nkireka. Abaana baffe betuyiga nabo ku ssomero nabagamba nti oba olina mukwano gwo nga okimanyi nti engatto yerina kubanga etunudde south, gwe nojja n'ogikyusa mu north nga kijja mujjawo okitegeera n'omanya nti engatto yange erina sigala bweti okukuuma ki obumu n'enkolagana. Okay. Musumba nkomyewo ewuwo. Knowledge eno gye baalina tugambye yali ntuufu. Niye bali gye baalina nayo yali ntuufu. Naye obuzibu businga buviira wa ddala. Kiki kye bataalina mu knowledge yaabwe eno entuufu? Brian akyogeddeko. Ng'omukristaayo oteeka okuba sensitive nga Pawulo bwe yali nti omuntu ono gwe neesittaza nyinza omusubya obulamu obutaggwawo. Omuntu ono gwe neesittaza ayinza okugwa. N'ensuka ennyini nnyo yava mu ggulu n'afa n'abafiirira yagamba nti eyeesittaza omu ku bano abato bamusibeko olubengo akati nze ani ataafiirira muntu ono olw'okuba nina amaanyi nze sitya biyinjayinja bino sitya binaakani nandaga nti atidde nandaga nti yeekengedde nimanya nti kijja kumwesittaza nesifa ku Katonda yamufiirira basiira kwagala okwa Katonda n'okw'omuntu. Tweyanziza nnyo katweyongere kuba tulaye nti amagezi gano bwe ngafuna galina ku nsonga ku kwagala. Amagezi gano nga temuli kwagala gabeera worthless, gabeera tegalina makulu. So bano abali stongo balina amagezi nga bamanyi bulungi nti ebifaananyi tebirina kye bisobola kukola, ennyama teyina buzibu. Naye nga oli munene bwajja n'amugamba eyo tolya yavudde eri akoona bukoonyi ng'akoona bukoonyi ng'ono tayagala ono amugambye tafudde na ku mwoyo gwe conscience n'abeera nga akoze ekintu ekyo nga tamufuddeeko. Ne kano kongereko ssebo nti nga ne Katonda nannyini buyinza amuwa ebyokulya ebirala byonna waali naye tamukoze eki tamufuddeeko. Bafuuse n'abakasitoma ba nsonga ezo. Lwaki nti oli ajja kuteekamu amaanyi okuggyayo okuyita mu ssabo lye kubanga abagigula weebali. Tweyanziza katweyongereyo ku Monday. Selfless love okwagala okuterowoozaako bakolesa ekisooka essula 9 onyo olusooka paka ku 12 twagala tulabe kuba wali gye tuvudde abagambye nti obutesitaza muganda wo yadde it is your right okulya ennyama naye gireke olwa muganda wo. Kati wano agenda balagana engeri gye yakikolamu practically yalina rights ze naye azeerekereza olw'omukwano gw'alina eri baganda be nga tayagala kubeesittaza mukadde. Siri wa ddembe siri mutume salaba Yesu mukama waffe mmwe temuli mulimu gwange mu mukama waffe obanga siri mutume eri abalala naye ndi mutume eri mmwe kubanga mmwe kabonero ak'obutume bwange mu mukama waffe bwe mpoza bwe nti abo abankemekereza
tetulina buyinza kulyanga n'okunywanga. Temulina buyinza okutwalanga omukazi. Tetulina buyinza okutwalanga omukazi ow'Oluganda awamu naffe era ng'abatuma abalala. Baganda ba mukama waffe ne Keefa. Oba nze nzekka ne Balunabba tetulina buyinza obutakolanga mirimu. Ani agenda okutabaala yonna n'atabaaza ebintu byeye? Ani asimba olusuku n'atalya ku mmere yaamu? Oba ani alunda ekisibo n'atanywa ku mata g'ekisibo ekyo? Ebyo njogera bya buntu. Oba era n'amateeka tegoogera bwe gatyo. Kubanga kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa nti togisibanga kamwa ente ng'ewuula. Katonda alowooza bya nte. Oba ayogera ku lwaffe ffekka. Kubanga kyawandiikibwa ku lwaffe, kubanga alima kimugwanira okulima ng'asuubira, era n'awuula kimugwanira okuwuula ng'asuubira okuweebwako. Obanga ffe twabasigamu eby'omwoyo, kyekitalo ffe bwe tulikungula ebyammwe eby'omubiri. Mchala Kabiito. Nyalo 12. Kale, obanga abalala balina obuyinza obwo mumwe, ffe tetusinga bo, naye tetwakoza buyinza obwo, naye tugumiikiriza byonna tulemenga okuleeta ekiziyiza enjiri ya Kristo. Enjiri ezo enyiriri zino zonna ze tusoma zitulaga rights Paulo ze yalina naye n'azireka olw'omukwano olw'obutagala kwesitaza balala. Mukyala Kabiito ndiwo atugambye tetulina buyinza okulyanga n'okunywanga. Abo yabadde ategeeza ki right yeeyo? Nti ng'omuweereza wa Mukama era omutume baakolamu omulimu, baali bavunaanyizibwa okulaba embeera wuuye mu byokulya n'ebyokunywa. Mu bufunze baalinga balina omulabirira ze zimu ku rights ze nga bwe balabirira abalala. Naye ye yakolanga. Twayigako nti yali mukozi wa tenti. Ekitegeeza ekkanisa si ye yalinga ekola ki? Oba oli awo yakiraba nti bw'anaabeeraawo nga be bamuliisa be bamunywesa, bayinza omulabamu ebituli ekiyinza okuzingamya omulimu. Okay. Nsomba ndiwo nti asobola okufuuka stumbling block eri bano abakola ki? Bakolamu omulimu. Yali right ye naye n'agireka olw'omukwano guno gwalaba mu banne. Naye batugambye tebalina buyinza okutwala believing wife bw'aba agenze ku missionary n'agenda ne mukyala we. Ekyo ate kiri kitya kyo? Oba okulya obuli n'olya n'okusula kiyinza okukaluubiriza oba okuddiriza omulimu gw'enjiri. Kinawe kituuka ne bagamba kulya buli naye okulya nga ogaseeko n'omukyala. N'omukyala oyita naye nga bapeetero bwe bayitanga n'abaabwe oluusi. Ensula complication z'amaka nga bwe ziba amaka mu maka obuzito musituse n'owe wange tugenze kusula kumala mwezi effort tusula wagundi. It is our right. N'ebirala byongeddeko bingi. Ku mulembe gwa Pawulo njagala kukigumiza. Ku mulembe gwa Pawulo abakozesanga rights ezo okulimandinga services okuva eri ekkanisa zebagenza okuweereza baddirizanga omulimu gw'enjiri. Yakosanga ekkanisa
byakosanga ekkanisa. Pawulo kyekimugambisa nti era ekkanisa bwe zamutabukiranga ng'azibuuza mu mmanja ki naye emmere yammwe abamansuza nebakaluubirizanga mu ki ng'akyogeza maanyi nabo oba naawunzika bwoba okuwunzika n'ogamba nti oba ku mulabe gwaffe kiri kitya awo wempeera mu mwami Ssewankama omuzindaalo ne mukyala Kabiito kubanga bwe kibanga guli omulembe kyali kinyigiriza nga obuweereza bwa Mukama kizingamya omulimu okulabirira olwo kiri kikya leero support ene egenda mu bakulembeze ndoza nsooke mukyala Kabiito ekibuuzo ekyo akitegedde bulungi. Bayibuli yennyini yeetuwa amagezi nti nze omukristaayo kiŋŋwanira okusasula ebitundu by'ekkumi era okwo abaweereza ba Mukama ne balabirirwa bulungi. So any arrangement outside that eyinza okukalubyamu omulimu esobola okuleeta abooluganda olugambo baabo batandise okulinnyirira omuweereza wa Mukama obuzibu ne butandikiraawo. Tongedde okiraba nti ewamu era kireeta n'akamanyiiro. Otuuka mu maka g'omusumba nga abamu bagamba negadde enzi zino zifa abaziteekawo kati watugaana wana n'atugaanawo atya nga naffe fe abaakola ki kwegamba n'olaba nga omulimu gukalubiridde omusumba weewaawo n'abakkiriza balina endowooza wano fe abaazi twateekawo kino kati lwaki abaatugaana okulinnyawo lwaki abaatugaana okutuulawo kwegamba ne mukalubiriza n'omusumba weewaawo nga naye akalubiriddwa olw'okubanga nammwe weemuli. Ebintu nga bizibu niyinza obutaba byangu nnyo naye Pawulo agezaako okulaga mu mulembe gwe ng'ageza wangi ngaga nti omulimu ogukolebwa gusaana okuba nga Katonda gw'osoose okuwa ekifo ekisooka ebirala byonna ne bikola ki ne bigoberera. Era Pawulo annyonnyola naga tulina obuyinza kituufu okubagamba mutuwe bino mutuwe biri tulina obuyinza okutambula ne bakyala baffe ate ne mulabalabirira naye omulimu obuteesittaza muki mulimu kubanga tujja kuddayo emabega gye tuvudde nti waliwo abali awo nga beesittala buki bwesittazi. Mukimanyi nti ekkanisa erimu abantu abajja naye nga bo beesittala bekulumira bukukulumizi bantu ne bwabeera musumba era ebiseera byabimala na mukyala we ekiragerekeka mulimu kyokugenda okukola omulimu ye babeera mu famire zaabwe zokola ki zebalabirira zokka. N'olwensonga eyo embeera efaanana bwetyo Pawulo gy'ayogeraku nti ajeewala naye kisinga okuba ekituufu kakati mu mulembe guno gwe tulimu abasumba batambula ne bakyala baabwe naye omulimu gwe bakola Yesu yateekwa okubeera nga ye ntikko ya buli ki ya buli ki. Yanziza mukadde nina akabuuzo kasita nakaddiwa kituufu ekkanisa zitulabirira ginaweereza nasookera Masaka tuli bato tuli baavu ekitundu ky'ekkumi ekiweebwayo kituwa omusaala gwa siringi 5 beddu kwekuli enkota y'ettooke kwekuli kilo ya sukaali siringi 5 omwezi naye abasajja ba Ezekieri Muvunyi Kimera Lukakka Musenze Kalinga Mugonya ne batulabirira amina ne tufuula mpaka bula
naye mu butuufu waliwo wetuva ffe abaweereza wetuviira embawo eyotera ne tutuuka gonja waakalira kitundu ky'ekkumi okifunye nabaana bakuwa ku mmere obafunye ne batugisabye bagireeta ate nobasaba entambula n'amafuta bagasaba ate anaagajja wakuba talina mulimu gwakola mpulirayo ne maintenance allowance bagita maintenance allowance ne baterebusa ng'eriyo tolina kibanja kyakuwummuliramu ne bakifuna ate kineezimba kyokka tulina we tutuuka ne tuva embawo eyotera netwerabira ekyatuleeta Pawulo yabitya n'agamba nti biyinza okwesitaza tablet ya laptop nsumba ensonga ezo zitegerekese bulungi njala kabito nga mukadde bw'obikula bakolese ekisooka essula 9 kuva ku 19 paka 23 musomba awo wenzirayo eri nti nze kyakimemba kankola obuvunaanyizibwa bwange nteekeo ekitundu kyaki ky'ekkumi kubanga bayibuli erambika bulungi ebisigadde ndekere Katonda gwe toba mbwayotera notuuka gonja waakalira musomba nga Brian bwayogedde nti it is the two way nti tuyinza okwesittaza omusumba ate naye n'atukola ki n'atwesittaza tumwesittaza tutya ng'asuubira bulungi nnyo nti abantu bano basobola okungulira ekyapa ky'ettaka era n'abagamba nti njagala ettaka nga lyaki nga lyakyapa kaakati ate naffe ne twesittala eno oba oluusi n'okuddira ne tukola ki leero ani agenda okubuulira nti gundi kati oyo ali ku nsonga eno naasaba sabbiiti ejja ne batuleeta olugambo n'ebirala ebitujja ku mulamwa mukadde sooka otusomere kale kuba newankubadde nga ndi wa ddembe eri bonna neefula muddu eri bonna ndyoke nfunenga abangi n'eri abayudaaya nafuuka ng'omuyudaaya nfunenga abayudaaya eri abo abafugibwa amateeka nafuuka ng'afugibwa amateeka nze kennyini nga sifugibwa mateeka nfunenga ebifugibwa amateeka era abatalina mateeka nafuuka nga atalina mateeka si butaba na mateeka eri Katonda naye nga mpulira amateeka eri Kristo nfunenga abatalina mateeka eri abanafu nafuuka nga munafu nfunenga abanafu eri bonna nfuuse byonna mu byonna byonna ndyoke ndokolenga abamu era nkola byonna olw'enjiri ndyoke nzisenga kimu muyo tweyanziza twagala tugezaako gatta bitundu bino wali yagambye nti ab'ennyama it is your right okugirya naye olw'omuganda obutamwesittaza olw'omukwano gy'ogireke nga nange bwe nalina rights zange ez'okubanga ndabirira nenzireka olw'omulimu ogenda mu maaso olw'okwagala kati wano atugambye nti mu Bayudaaya yeeyisanga mu Yudaaya eri abanafu yeesanga munafu eri abanamawanga yeesanga munamawanga kati eri abafugibwa amateeka nti lesson yatugambye ali adaptable naye njagala kubuuza kibuuzo ekiggalawo ka session kano nti nga bwe tugambye nti eri abanafu yafuuka munafu kandooza kangende wa mwami Ssewankambu bwe mbanziza okubuulira enjiri abantu ne bangambye n'enjiri okugenda mu maaso okutambula ffe ne waffe tuli abantu osobola okulya abantu okufuuka omunafu n'olya abantu obuulire enjiri etambule oba kangeze ku kya sabbiiti ne bakugambye n'enjiri okutambula olina okusooka ku sabbiiti ffe tusooka kukola bw'oba oyagala okutubuulira enjiri olina okusooka n'okola naffe bwe tunaamaliriza okukola awo n'otubuulira enjiri ekyo tukikwata tutya Pawulo ye agamba atya ku nsonga eyo
okusinziira ku Paulo kye yatulagize n'okuyita mu lesoni weewaawo waliwo standards kwe tulina okutambulira naddala ffe ng'abakristaayo nga ziviira ddala mu bayibuli. Bw'otuuka mu kifo oba mu bakristaayo nga ebiriyo oba ebibafudde abanafu oba ebibafudde abatafugibwa mateeka tebikontana na njigiriza bayibuli kweriko, yatuladde amagezi nti tusobole okufuuka bo, okubeera nga bo in some way, okuyamba okununulayo emyoyo. Naye waliwo standards, waliwo emitendera egya bayibuli kwolina okubanga wano nina wengumira, nti wano sivaawo bwe tuba kyakulya muntu awo sijja tutuukawo bwe kubanga kwe kubuulira enjiri. Naye nga waliwo ebimu nga weetaaga nga bwe tuli ku ey'okulya ennyama, nti singa ennyama eno bwenjirekayo sivaako obulabe bwentuukako, naye ate mba ninayo omuntu gwe mba nnunulayo, kiŋŋwanidde okugireka nsobole okulokola omwoyo guno. Katusooke tugende ku masimu mukadde, tugenda komawo. Okay, naffe mutuwadde kaseera mu nsonga eno kuba tukwatirako ddala tulabike nga ate twogera ku nsonga eno Paulo gye yakkaatiriza ennyo, kubanga tusobola okukola byonna eri omuweereza waffe olw'okumwagala. Ate bwe tukulembeza Katonda nga Musumba we yatugambye nti buli kikolebwa tukulembeze Katonda, tujja kulaba nga naffe tulina bagiyita batya akapima gejimita akadde kambawe bano basobole okuddamu ebibuuzo n'okuwumbawumba ke banaaba basobodde mu dakiika entono. Ekifaanaganya ekyamukadde kikaatu n'owooluganda omulala abuuzizza nti bannaabwe babawa ennyama evuddemu akeeka mu busiraamu guba mukolo gwa kutuma mwana linnya era ennyama n'esalibwa, naye ate tolya wekka ne balirwana okola ki? Ati Musumba babuuza balye tebalya. Abasiraamu kutuma linnya akiika si lubaale, kitwaliikira ennyama gye bawonze eri ekifaananyi eri lubaale. Tomanyi biddirira. Abasiraamu bonna batuuma amannya, abasiraamu bonna si basamize. Ebyo tema lya. Kati omulala yabuuzizza ndooza kino kya moderator nti bw'aba alinamu ku ssente ya mugagga ddala ayinza okukkakkana afuuka omwavu olw'okuwangula omwavu ono. Ekyo kyamukadde ekyo kyamu. Naye mukadde mu bumpimpi yatugambye tubadde tusoma yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna ne muntu munno nga bwe weeyagala weka. Ebyobugagga by'olina. Omusajja oli eyajja eri Yesu yamugamba nti teeka ki? Naga nti amateeka gali mameka? 2. Yagalanga Mukama Katonda wo n'eryokusatu. Naye gwe weebuuseeko kiki? Genda otunde by'oli nabyo ogabire abaki? Abaavu ojja ongoberera. Mu mbeera efaanana bw'etyo bw'oba oli mugagga waliwo abali mu bwetaavu. Era Katonda obugagga obwo yabukuwa lwakufaayo eri abantu abaki? Abalala. Tweyanziza bannaye. Ako njagala kwongerako. Simple. Yesu okusobola okutulokola yali Katonda neyejjako byonna. Lwaki teyajja nabyo? Kubanga yandisitaza omukuffe. Lwaki tebamuzaaliramu ekikkizo? Agatiba ge alekayo gaaki? Mugulu. Obugagga bwe bonna alekayo bwaki? Naye aliweddiza nga byonna amaze okubiwaamu. Naye bw'ogenda gy'ogenze mu bantu babadde batambulako mu nsi ezo netugenda mu byalo eyo okkirizibwa kusinziira ku ngeri gye weetaba n'abantu b'osanzeeyo. N'otuuka w'otuuse ne bagobawo embuzi ne bakwalirawo obuliri ng'osikatulo
naye bwe naagendanga gye ŋŋenze ne ŋŋenda ne anti awo seebakawo not me Yesu yalekayo byonna. Tweyanziza mukadde atuyambye Thursday aba agikutteko bulungi. Naye batubuuza ekibuuzo nti Abayisirayiri bino balina privileges. Emmere yatonyanga butonya. Ne bakuŋŋaanya. Ekire. Tebafuyiwanga mpewo, omusana tegwabokyanga, balina privileges ekisinga obukulu, balina olwazi olwatambulanga nabwo. Terwali static, lwali lw'amazzi nga lutambula nabo. Naye batubuuza ekibuuzo, privileges zino zonna ze balina olunyirire tetulidde tusoma naye lwagambye naye yadde byali ebyo ne bagolokoka ne bagenda ne bazannya. They had sexual immorality n'aba Moabu. Musumba wabuuziza ekibuuzo nti privileges zino zonna ze balina lwaki basalawo ate kukola kikyamu. Privileges oleseeyo emu enkulu. Yabagamba nti munzimbira watukuvu ntuli wakati mu bo. Ngali nabo. Wasitukanga ng'olina ekizibu kyo ekikutta n'ogenda eri kabona. Naakwebuuliza eri Katonda directly nga Katonda ali mu fiiti nga ziizo eri mutukuvu. Naddamu green oba red. Presence of God wakati mu bo. Obadde obuuziza otya? Nti ebyo byonna privileges ze balina. Why did they? Lwaki tebaakyuzinga Katonda? Lwaki tebaamulonda? Ndoza mukyala kabitonda by'omukono. Lwaki tebaamulonda? Nsaba kuddamu bwe nti okufaanana nga bo naffe tuli mu kkanisa si we tulowooza we tumanyidde ddala obulungi nti Katonda akola ki waali naye nga tetuli ku Katonda emitima gyaffe giri wala naye. Okay. Naffe tukyasiize bifaananyi. Naffe tukyayenda. Nga bali bwe baakola. Nga tena privilege ne Yesu yajja atuula mu ffe. Nga yatusuubiza natusuubiza nti daba ndi nammwe buli kaseera. Oba yatusuubiza takituukiriza. Atuukiriza. Tusigaza eddakiika 3 zino bwezi. Waliwo we yayogeredde tetusomyewo. Naye nti abantu ba Katonda bateekwa okuba nga balina amagezi. Ekitegeeza amagezi gava mu kuyigirizibwa. Bwe tutategeera kuyigirizibwa kwa Katonda, ebyo bye bitutuukako. Abayisirayiri batunuuliranga emikisa egyo gyonna Katonda gye yali abawadde, naye ne batakkiriza kuyigirizibwa ye. Era tuyinza okukkiriza nti twatondebwa Katonda naye nga tetukkiriza kuyigirizibwa ki ye. Kyova olaba ekigambo kya Katonda kisigala kiyimiriddewo nti omuntu talyanga bitali birongoofu. Omuntu agamba nti byonna byalongoosebwa. Naye nga Katonda si mwana wa muntu akugambye olwaleero nti kino si kirongoofu ate enkya n'akugamba nti kikyuse nti kirongoofu. Naye buli lwe tukkiriza okuyigirizibwa kwa Katonda tuba banjawulo. Era kyovola nti Musa bwe yali ava ku lusozi nga bamaze okwekolera ekifaananyi yagamba nti abali ku ludda lwange mu ddeeno abakkiriza okukola ki nti Katonda mukulu. Era ssebo abadda sayidi eno bo ne bawonyezebwa naye abaagaana ne bazikirizibwa. N'olw'ensonga eyo tuteekwa okubeera abasajja n'abakazi abategeera nti kwe tulina ye Katonda akola byo era yamaliriza ng'atuwa amagezi nti oba nga tulya oba nga tunywa oba twambala oba tutambula buli kimu tukikole olw'ekitiibwa kya Katonda. Nsumba akako otuweereye essala eggalawo. Akange twogeddeko ebimu twogeddeko ebyokungulu naye nga otuuse ne ku ntalo eziri munda mu mitima gyaffe tuli bubi. Ekisooka nebaza Katonda nti yateekawo ekkubo mu lesoni muno yagambye nti awali okukemebwa yateekawo obuddukiro. Tatukkiriza kukemebwa kusukka we tukola ki wakigwanira. Ekisuubizo ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri nebaza Katonda kubanga tuli okukalwakisa. Buli lwe ntagalamu buli lwe ntagala buli lwe neekoona bwe ngo nengwa mu kisa ekyo.
Mukama Katonda tukwebaza lwaleero nti tukimazeeyo. Mwebale nnyo Katonda afuula okukola enteekateeka eyalokola Isirayiri, naffe mwe tulina essuubi okuyita mu musaayi gwa Yesu. Otubeere ozibule amaaso gaffe ag'omwoyo, tudduke nga tukutunuulira, tuleme kukunyiiza nga tusiiza ebifaananyi n'okwenda. Otuwa amaanyi okubiwangula mu kkanisa, mu baana baffe, mu maka gaffe, mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.